ebiro mukazi wange simulaba nakati simutyangamu kumulaba ebiri nga nonyono omusajja abonyabonyeza soba kuyita sizaako bannange mwenna manya nedoboozi nze Opa Fambo. Ekibampisiza olunaku olwaleero njagadde okutangaaza ensi mabega kaawo mbadde embizibu kwe kusirikamu akabuliriro nga mbadde njala njogere ku nsonga nga 3. Nsonga esooka ebinjogerwako ebizibu bye nayitamu nti nno ku Mukamusajja. Ekyokubiri management gye navaamu ya Kama Ivan n'ebirala. Ne tugenda sookera ku nsonga ya management. Kama Ivan twafuna obutakkaanya ng'omuntu omulala yenna muyinza ofuna obutakkaanya ne tusalawo twawukane. Twayawukana mu bubi nnyo, yafuna emirimu emirala gy'akolera mu byalo, tabeera mu kibuga, abeera mu kyalo. Twesanga nga ebyendongo alabika yabiwummulamu kuba amanyi gamuggwamu olw'abayimbi abangi mabega bazakwagala nabo nga bamutumbamu. So bw'atyo bw'asala nange n'ensalawo nzire ku ndongo yange. Sina management n'emu gye ndimu, nkola n'abakyali bange. Sina management yonna eriwo. Manager Kama Ivan ezo ensonga zetweta si mu bubi naye endongo yagijjamu amaanyi. Ndoza tuli kisaawo. Waliwo ekibuzo naawe. Wa Kama Ivan waliko mu Before Music eya Baron. Tulabanga naye ovuddeyo nga buli omu ayogera biwanvu. Buzibu ki? Ndowooza ekiringa nga bonabeera oba n'abakazi n'omukazi ogenda otuulya omukazi ng'ebirooto bimuliko ali ku biki birala. Ekinjawula oluusi nabo kubeera buli muntu alina ensonga lwaki ali mu mulimu gwakola. Yinza okubeera ne manager nga ne mission ye oluusi gwagala kufunirako ye bakazi okitegeera nga ye tali mu byandongo muno tukuba endongo. Oyinza okubeera ne manager nga ayagala kukozanga option number 5 mu business ze okitegedde nga obukungumuko bufise eri kambuteeke mu Opa Fambo. Kyova olaba oluusi twawukana n'abantu bwe batyo naye nga tewabawo nnyo kyamaanyi. Yasi muntu butabeera focused ku kituliko. Agreement ki walo ina ne Kama Ivan era nteseganya zaali zitya mwali mulina contract ndio written oba just nga yali yawa. Twalina contract nga eri written netwakulembezanga nnyo omukwano mu kukola nti nno ne bwoba ne agreement olina kukulembeza mukwano mu business okitegedde nti mujja kwesanga nga contract muzikutulakutula olw'ensonga tewali ki friendship eyo yemaani. Kama Ivan teyavaayo kulangirira business ziri kusaidiyo ziri kusaidiya Kama teyavaayo kulangirira kugamba nti Opa mutadde kuba kyajja publicly Kama n'agamba akusayinira ziri saidiwa. Awo simanyi we kyaviiramu naye nze kasita yamenya endagaano ye kenyininyini. Tulina ebbanga lyetwakkanyizanga mu Opa Music, tulina bintu bingi ennyo byakutuka. Kama Ivan ng'akwata ssente za bizinensi n'atakutegeezaako genda kubeera nga lunaku lwa kuyimba. So bingi nga kirina okuvaawo. Togera ku nsonga yo gye bakwogerako emabegako ey'omukyalo. Oyingira otya mu nnyumba y'omukulu? Kati ekiro ku nsonga y'omukyala yali mukyala wange nga tuli myaka ng'ebiri nga tuli ffenna. Kati mu kufuna omukyala oyo yanyinyonnyola ku mwana we bwe yalina. Omwana we ng'ali myaka emeka? Etano namusanga omwana alina emyaka 3. Okitegedde mu mbeera eyo nayiwawo omubiri kubanga yandaga nti taata omwana bayawukana ki era nange bwe nafunangayo akaswazi nga nteekamu, bwe nafunangayo kyona nga nteekamu. Okitegedde kitegeeza waali yali mukyala wange. Ali mukyala wange kubanga nange nateekangamu ssente bwe nkwata renti nga nsasula. Kitegeeza ki? Kitegeeza omukyala oyo yali wange. Kyekimu
myezi ebiri nga munoonya nakuzawo omukazi wange amaka gange gaafa kulwona omusajja sitanga mukula mukyala wange esimu yagijjako naye mukekesa emyezi ebiri miramba yona myezi ebiri nga munoonya nakuzawo omukazi wange amaka gange gaafa kulwona omusajja sitanga mukula mukyala wange esimu yagijjako naye mukekesa emyezi ebiri miramba myezi ebiri nga munoonya nakuzawo omukazi wange amaka gange gaafa kulwona omusajja sitanga mukula mukyala wange esimu yagijjako naye mukekesa emyezi ebiri miramba kati atuusiza ku kisembe oyo omusajja yeeyita muyimbi oba muyimbi naye anjooze n'akamala n'atuuka wasemba musajja anjooze nnyo oyo gwola naye leero kati atuusiza ku kisembe oyo omusajja yeeyita muyimbi oba muyimbi naye anjooze n'akamala n'atuuka wasemba musajja anjooze nnyo oyo gwola naye leero kati atuusiza ku kisembe oyo omusajja yeeyita muyimbi oba muyimbi naye anjooze n'akamala n'atuuka wasemba musajja anjooze nnyo oyo gwola naye leero alina okgenda mu kooti tekyesiba okwetaaga nyala kubanga sikyayagala ekintu kyonna amateeka gamutte mu polisi yawe alina okgenda mu kooti tekyesiba okwetaaga nyala kubanga sikyayagala ekintu kyonna amateeka gamutte mu polisi yawe alina okgenda mu kooti tekyesiba okwetaaga nyala kubanga sikyayagala ekintu kyonna amateeka gamutte mu polisi yawe